bugenzi bane obudde bwa wano budduka ninga ine kintu kyenera biddewo ninga ine kintu kyenera biddeyo nja kukireeta bwekinabaawo nja kukireeta ettumbi mu kiro temuufaayo wetuli wano ffe tukyaliwo byonna tujja bituuka ku tujja byogera kubanga boddira emyaka gya Museveni n'emyaka gya Moses Ali n'ogigatta n'oyawulako egyange gy'emyaka gye nnina mu maaso amanja bireeta mubiddako byonna. Olunaku lwali lwa Sunday. Olunaku lwali lwa Sunday olunaku lwali lwa Sunday lwe twasoma obwesige bwo buli luddawa oba ekyama kyo kiri luddawa wa wali ekyama kyo obwesige bwo wabuteekawa amaanyi go galuddawa nga olina ekyama kyo ekikusike kyotasobola kubuulira mulala oba ekirina amaanyi agundi amaanyi go wootandikira okutambuliza ebintu byo. Twali mu bitabo bibiri okwali ne Judges chapter 16 we twalabira omusajja wa Katonda Samusoni nga babuuza ekyama kye bwe kiri era ekyama kye bwe baakitegeera bwe paba awo teyasukkawo. Ekyama kye bwe baakimanya awo omusajja wa Katonda teyasukkawo ne bamugjamu amaaso nga tugamba yali alina okukuuma ekyama kye kuba kyekyali kimubeezezzaawo ebbanga lyonna. Obwo bwe bwali obutukuvu n'obutuukirivu bwe obw'omulembe ogwo. Wabula n'akijaajaamya n'akiwaayo era kasita omulabe yakimanya teyasukkawo. Twali ne mu Jeremiah chapter 17 from verse 5 to verse 11 nga eyo yatutwala ne mu Zabbuli essuula esooka. Alina omukisa omuntu atatambula mu kutesa kw'ababi newankubadde afaana ng'omuti ogwasimbibwa okumpi n'ensolo z'amazzi ogubala emmere yaagwo mu ntuuko zaagwo. Ekyama ky'omuti kiba kiki? Mazzi. Era bwe gaggwaawo guba gukaze oba ekimera kyonna. Ngenda kuyita mbwangu tugende mu topic eri kubanga nga zinnya tegenda kuba bonde. Era olunaku olw'Emmande twasoma ku kaloosa k'amazzi. Bbugumu ya nnyama. Ng'oli awo n'owulira bbugumu ya nnyama. Omuti bwe gufuna akaloosa k'amazzi. Wano twali tugamba nti naffe tukyasobola okudda engulu. Twasooka mu Yobu essuula 14 olunyiriro lw'omusanvu paka ku lw'omwenda. Wakyaliwo essuubi nate newankubadde omuti gutemeddwa ne gugwa n'ekikonge ne kikala. Naye senga ettabi lifuna akaloosa k'amazzi. Akaloosa kamala. Watekwa tetulina kuggwerayo embeera ne bweba efaanana etya toggwerayo kugwamu ssuubi n'ogamba nti nedda amazzi bwe gakalira kale bwe gaba amangi ennyo nga gakalidde genda gagire waakirire kawaakaloosa ettabi we litandikira okumera. Oba oli awo ennaku bwe zinaayita ojja kuddayo onogewo ekibala. Kolo twagenda ne mu Matayo essuula 17 olunyiriri lwabiri
Yesu yali asomesa abayigiriza n'abagamba mwetaagayo okukkiriza kutono ng'empeke ya kaludaali mustard seed eyo kasute emera kiba kiwedde. So nga tugamba tobivaako, towanika, togwerayo, lekawo akaloosa, lekawo okukkiriza ne bwe kuba ku ttini naye baako kyolekawo woba otandikira okusituka. Twasoma ku kutuukirira kw'ebyo ebyatuwandiikwako. Twali mu kitabo kya Luka essula 15, Luka essula 24 okuva ku lunywa lwe-15. Twasomera ddala paka ku lusembayo olwa-5 kubanga wano Bayibuli etulaga Yesu yali amaze okufa n'okuzuukira. Naye abantu nga waliwo ebintu bye batamanyi nga yabyogera, era bw'ogenda mu lunyiriro lwa-4 okutuuka ku lwa-5 n'abagamba bino ebintu bibadde birina kuggwayo buggwi just ebyampandiikibwako mu Musa, mu bitabo by'abannabbi bonna ne mu Zabbuli bituukirire, naye nga bimaze okutuukira naye ng'abantu tebabitegeera. Nga bw'olaba n'omulembe gwaffe bwe guli nga bituukiridde naye nga wallahi waliwo abatabimanyi. Yesu yasanga abasajja abatambula n'ababuuza abange kiki, ne batandika okutokomoka omugambo nga ye gwe bageya, beefuula ababimanyi ennyo, bo be bamulipootingira, naye nga bye boogera byanjawulo nnyo ku bituufu. Naye ng'abagamba ebintu bino byawandiikibwa dda mu Musa, mu mateeka ga Musa, mu Zabbuli ne mu bannabbi bonna mwebiri. So ojja genda mu kitabo kya Luka essula 24 okuva ku lunyiriri olw'15 paka ku lwa-5 lwe twasoma ku olwo. Olunaku olwaddako twagamba Yesu yatulabula ku byonna. Yesu yatugamba dda byonna ebyokututuukako, era ebitutuuseeko byonna tewaliiwo kipya, kubanga Yesu yatugamba nti ffe tetuli bansi, ffe tetuli ba NRM, kuba singa tubadde ba NRM, singa tubadde bansi ensi yanditwagadde, naye olw'okuba tetuli baayo kyeva tetwagala, kuba yo ensi eyagala ekyayo. Kyova olaba bwe tutabeera mu kkomera, bwe tutaba bafu tubeera ku bitanda mu kkomera oba mu buwaŋŋanguse. Why? Ensi tetwagala tetuli baayo. Yesu yatugamba bwe batuukangako mumanyenga nti basooka kukyawa nze, nammwe bajja bakyawa, nammwe bajja kubakyawa. So awo ojja kgenda mu kitabo kya Yokaana essula 15 olunyiriri lwa 14 paka ku 27, ate era ne Yokaana essula 16 era naye akikonfaminga, ojja kgendayo bisome. So teweewuunya, naye mu byonna tugenda kufuna 10 mu bulamu buno n'obugenda okujja 10. Olunaku lwazeeko twalwadde mu bwenzi obw'okwenda okuva ku Katonda n'okwenda okuva ku Uganda yaffe. Sheikh Burhan kiti alina ekintu kyayogedde leero, kana simanyi oba mulimu akadongo bannaye, sijjukire oba mulimu akadongo. Sheikh Burhan kiti alina ekintu kyayogedde bannange, ensi yasooka kukyawa Yesu naffe eri tukyawa, ensi yasooka kukyawa Yesu naffe eri tukyawa, naye nno Mukama weebale nnyo okujja okununula ensi yaffe n'ogiwonya geyeena. Okay, kasolo wuno atuuse. Ffe tetukayana, wuno alina Abawarabu, alina Abawa, alina ab'e Dubai, alina ab'e Uganda, alina ab'e Qatar. Nedda nze wendi Kacojo, oba kitiibwa Kacojo, nja wendi
waliwo akantu ka Sheikh Burhan kiti kennoonya olwo kali wano omusiraamu ngadde oli muntu mukulu mulimu akadongo nkulamusizaako ng'oli muwagizi wa omusiraamu ngadde oli muntu mukulu ng'oli musiraamu wabuvunaanyizibwa nkulamusizaako ng'oli muwagizi wa gavumenti eno yeetaaga okulamusaako nze ne wange abo mbalaba nga kyabulambuzi ko omusiraamu ng'otegera bulungi ng'oli musajja mukulu ng'oli wabuvunaanyizibwa bw'oba owagira gavumenti eyo nno butuufu nkulamusiza olina amaanyi era oli musajja mugezi kyawe nsajja olunyuma jiibu nga gwe bw'otulamu awamu haji seeka nga gwe bonga buga nti eno gavumenti yetaaga kuwagira nkulamusiza nange omukristaayo yenna omusumba wenna Sabasumba wenna bishopu wenna overseer wenna ng'owagira Museveni olinga amazi bannange ogwana kuwaana nkugambe bw'oba owagira Museveni ng'oli mukristaayo bannange nange nkulabanga ekyobulambuzi ogwana kwera tukuteke mu kutya tukuteke mu kkubo emmotoka zikulinnyirire ng'oli musumba oba oli mu kyalo oba oli ku ntikko eno oba olina TV oba olina rediyo oba olina kyaki oba okola ng'owagira Museveni kuba nti kyembadde ngamba nti olinga amazina olinga amazina bannange muli basajja nnyo gwe kasoba nga oli bishop oli Ssaabasumba oli Ssaabalamuzi oli Munnayuganda wallayi ng'owagira Museveni wallayi olinga amazina kuba nti wali nsese nenkikutulamu temukitemamu kiteeke kiramba saagala muntemeko omugambo nze nanaagira ekigambo kisobola okukomawo mu kkubo nekitatuukirira bulungi kuba nanaagira ngambye olinga omuziki oba amazina muli basajja bannange muli basajja ne bw'oba taata ng'oli taata ng'oli maama ng'owagira Museveni eizo olinga amazina oba olinga omuziki tuli mu Sunday service yes tuli mu Sunday service Bible egamba Katonda ayimira waggulu eyo n'alaba amazi Bible ezimu zigwogera ku wolotaali ku kituuti alaba amazi mu yeekaalu kati waliwo abaagala okudduka omwana nze yantama nze kyova olaba nze leka nve wano weeraba ojja kudda enkya ku Mande wamma tubadde lwe twayogedde ku bwenzi Bayibuli egamba muyenda okuva ku Katonda tuyenda okuva ku Katonda ne tugenda Bayibuli nejja netutemera omuntu abadde mu bufumbo n'ayenda n'avaawo n'agenda ne baawukana Bayibuli bwetu bwe tutunuulira nga tuvudde ku Katonda era bwetu bwe tufaanana nga tuvudde ku Uganda ne tugenda n'Abanyarwanda mbw omusiraamu mbw awagira Museveni mbw olw'okuba abatwala e Mecca ekyo kyokka kyekikwendesa
ati Kiweewa yagamba toli amukwanga Kindaazi najjamu ezikyala nze ne ku kye nalaba sinnonoza lumbe enkulabudde mwana wa taata. Kati omuyisiraamu omukwanga tiketi ye Saudi Arabia Haji omukwanga Museveni amukwanga tiketi ye Saudi Arabia Haji nawa Museveni ekisiyaga oli amukwanga Kindaazi najjamu ezikyala nze ne ku kye nalaba sinnonoza lumbe kulabudde mwana wa taata. Obwenzi obuli awo abalokole Museveni abakwanga Kibaasa Kazimba Mugalu. Museveni amukwanga Kibaasa Kazimba Mugalu n'akyusa ennyuma. Abasumba bonna abalokole Museveni asiyaze bw'atyo. Bayibuli yeeyogera genda osome ekitabo kya Yeremiya essula 3 yonna gisoma ogimaleyo. Ate omanyi mugamba mbuno bire bitu tujja byogera nga bwe biri. Genda osome Yeremiya essula 3 okuva ku Nyolusoka paka ku 23 ku 25. Nti olw'okuba Museveni abawa tiketi ze Saudi mugende mu hijja. Haji n'akwata Hajati ku mukono n'amutwala n'amuwa Museveni. Haji yasookayo Museveni n'amusiyaga n'amaliriza n'agamba Hajati genda bakuwe ne Hajati ne bamuwa. Mbuno olw'okuba Bayibuli yebyogera nja kubisoma nno ate nga si bye byandeese osoma wano. Genda osome Yeremiya essula 3. Bwe tutyo bwe tuyenze okuva ku Katonda, bwe tutyo bwe tuyenze okuva ku Allah, bwe tutyo bwe tuyenze okuva ku Uganda ng'Omunyarwanda atuwamu byatuwadde awo. Kati okuva lw'okimanyi gw'omwana ali wano ng'oli musiraamu, gw'omusiraamu wenna ali wano ng'omanyi nti Museveni yakutwala Mecca okulambula, yakusiyaga spiritual kisiyaga kuba yakujja ku Allah. Allah mwavu nnyo tasobola kukuwa busobozi obwekuŋŋaanyize sente zo ogenda okola hijja. Naye mwagala kubanga bino ebirokole ebisiru, bino ebirokole bya Museveni byagambye mbuno Yesu talinamu yadde ezigula sukaali. Kale buli sheeka yenna awagira Museveni, buli pastor yenna awagira Museveni olinga omuziki oba amazina. Kale wamu olunaku lwabadde lwaggulo lwe twazzeemu ku kutuukirira ku ebyo ebyawandiikibwa oba ebyatuwandiikibwako mu mulembe gwaffe mu Hebrews chapter 11 verse 9 to 13 ne Hebrews chapter 11 era verse 38 to 40 nga Bayibuli egamba ebirungi ebitaatuukira ku mulembe guli Katonda teyabiganya bituukirire mu mulembe gwaffe kubanga yabiterekera ffe. Babiringizaako ne babiraba ne batabituukako. Katonda nga ayagala ebirungi byonna bituukirire mu mulembe guno. Tugenze mu kigambo kubanga kigenda kubeera kya gundi nnyingi. Kyakunnyonnyola nnyo kuba kyakubikkulirwa, kyakusomesa si kubuulira. Kale biri byonna biwedde. Kakati tugenze kusaba tugende mu kigambo. Kati olwaleero oluvaano maama Ebeni anzise naye bannange Katonda waffe, Katonda wa Ibulayimu, Katonda wa Isaaka era Katonda wa Yakobo, tukebaza olunaku lwaleero Mukama, tukebaza ekigambo ky'ekitukuvu Mukama, tuzze wano okuyiga n'okusoma okuva gy'oli. Tusaba okukosomesa oyigize batabani bo ne bawalabo kigambo kyo kibe kiramu mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna. Bwe tumala nange bwe mala okubuulira ate nneme okuba atasaanira in Jesus' name. Abantu bonna ne bagamba nti amiina. Ekirala kye mbadde ndeseeyo abaabaddeko ekirono kibagambye mu security alerts nabagambako ku muvubuka gwe bayita Asafu Nyakikulu, omuvubuka wa SFC ow'amaanyi ennyo, omutemu kungwe, era ye
mukono ogwa ddyo ogwa Muhoozi. Asafu Nyakikulu namubalagako mu bifaananyi ebyenjawulo, namukolako episodes empitirivu ennyo, tukyalumbuye yamwogerako n'abantu abalala bonna abalina bye bamuzuulako ne babireeta mu mumanyi. Eryo erinnya si ppya eya Asafu Nyakikulu. Asafu Nyakikulu ono namubabuulira ne mbagamba yali tannaba kuyingira mu bintu ebyo, yali musabi, yali muvubuka mulokole nga w'amaanyi, era Mukama yali amuwadde ekisa kubanga yali ku university nga musabi ng'asobola n'okulaba ekigenda okujja. So ne bamutwala bwe batyo ne bamuyingiza mu bintu ebyo ne bamwerabiza kiri n'ajjamu n'abeera omutemu kkungwe. Kakati bwe twatandika okusaba okwekiro n'okusaba kwe tulangirira ebisiibo biki ne boogerako awo ne bagamba naye ate ffe n'ebintu nga bigira bano bo basaba bano abasumba balemereddwa okusaba tubagira. N'agamba Museveni nti nno mwabagaggawaza, bo tebalina bizibu kati tebakyasobola kubiisanya n'abaana bano abalina ennaku yaabwe. N'amugereza ku Kapa n'amugamba Kapa bw'eri ennyo nekkuta tesobola kulya mmese zaamu nnyumba. Kati ne bagenda nga bakidibeyitingako. Kati Museveni ng'agamba nti ono omulenzi addemu kiri atandika okusaba. Omuvubuka n'amugamba sisobola kukola kino ate nga nkola kino tebikwatagana. Bwe muba mwagala nsigale wano nze kambeere mu bino ebya drones. Y'omu kubaddukanya ekkomera ly'e Kasenyi eyo Asafu Nyakikulu. Oba onjagala mu kino mba sisobola kukola kino kino nteeka wamu. Kati oluvannyuma lw'okusaba kwe twalangiridde John ne tusula mu kusaba ne tusiba mu kusaba, bamaliriza nga Museveni amugambye ayambulemu ebyambalo bya SFC adde ayingire eno adde mu kisa atandike okusabira ligimu yaabwe. Naye sikiwooba nga onoomalako, it's too late for you kubanga okupakasa nga tojja kusobola. Naye bw'obanga osazeewo okujja, jangu naffe weetuli, ojja kutuwulira kuba ffe tulina Katonda omulamu akola eby'amaanyi. So yoyo Asafu Nyakikulu byebyo ebiri emabega w'ebisenge by'amakolero ga Waaka, byebyo bye bali mu kuteesa. Beebo nno basajja bakulu be bawamba bannayuganda. Drone zifuuka drone. Ebitongole by'amagye bivaayo ne byegaana bannayuganda nti si bye bibayina. Poliisi neevaayo ne yeegaana bannayuganda nti si ye balina. Twawuliddeko ku lwa Muwanga Kivumbi, baavuddeyo ne bamwegaana ne bagamba nti bo baamusuulira emisanvu naye baamubajjako. Ne beebuuza nti ani yamubajjako? Ansa tebagirina. Bagamba bugambe nti baamutuggyako. Ekituufu kiri nti aba yamubajjako aba munene okubasinga. Bw'aba nga munene okubasinga, oyinza okwebuuza nti abeera ani? Bano baba bakolera bali. Kitegeeza nti abawamba abaana baffe babamanyi. Naye tebasobola kuboogera kubanga nabo tebakyalina buyinza. Kitegeeza nti bano abakulu be babadde mu missioni ezo zonna. Naye olw'okuba nti batya okwogera nti gundi ye mukama waffe, bakikweka nga bba abantu. Naye ate nabo kibalumiriza kubanga bannayuganda. Amannya ogawulira agakozesebwa si ga Banyarwanda. Bakituulamu butuuzi kubanga bakimanyi nti babatuma ate ng'omulimu gubasasuza. Naye nabo bavaayo ne balumirirwa eggwanga lyabwe kubanga bakimanyi nti babikola naye babikola ku bannayuganda bannaabwe.